Mugamba mutya abalungi abeekuumira kusenga 5256 kansuubira muli bulungi basweetaate bange era kansuubire mweyagala yonna gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza waliwo yaŋŋamba naye lwaki ogamba nga tukulaba ng'ate obeera mu audio tukola ne live streams ate munnange abantu baayiga okuddamu okukola content nti okateekayo oli n'agenda n'akatuulamu ng'ogamba yali obbyogereramu so kyonna kye mubeerako oba ondaba oba ompulira kyonna kye kiri waliwo n'omuntu atunuulira butunuuliza ekifaananyi kyange bw'ati kale eyo tuveeyo olunaku olwaleero njagala twogera ku bintu ebikuuma omukwano gw'ayagala okulalula omwagalwa wo nabagamba omukwano tetuloga muloge bannange omukwano omuloge teguwangaala olobooza eddagala ogenda kuliyenga paka ddi omuteeka mu kacupa n'amala nayavaayo n'omuteekayo n'amala n'abuukayo ogenda kukikola paka ddi gwe woonawulira nti kati nkikoze ekimala leero bw'aneekwatamu ng'odduka ng'oddayo ku musawo kola ebikolwa ebisobola okuleka omuntu nga ne bw'aba ng'omutima gwe gwafuuka gumiti munnange ng'amenyeka n'agamba bannange omuntu ono nga njagala nga talifuna muntu agenda kumwagala nga by'omwagadde ebiri genuine kye kisooka first and foremost be genuine with him or with her beera muntu ng'oli mwesimbu tokola bintu byakwekwenya totandika by'otaasobole teweefuula ky'otali musimanya ndi loving nga toli bw'oba love ye eri rough leka ebeere rough bw'oba love ye eri gentle leka ebeere gentle let her experience the kind of love you can offer and let her choose or let them choose to either stay with you oba okukulekawo ekirala ky'ogenda okunkolera oba ekisooka ky'ogenda okunkolera olaba ebintu ebyaleetera omwagalwa oyo okugwa mu mukwano naawe lwaki akwagala ebyekiralwa ebyo lwaki yawulira nga tasobola kubeerawo w'otali n'atuuka n'okukuwasa by'oba tovangako kyokka ate ekyewuunyisa abantu bwe tutuuka nga kati omuntu omufunye for example omuntu nakuba temunaba kwewasa naye akuwaddewaddeko mwezinyeezinyemukko mugenze ku dates ez'enjawulo otuuka n'olaba nti kati takyakugasa olaba nga omwagala but you become very comfortable ekyokugasa tukijjewo kale but you become more comfortable with them you feel like you don't need to put in effort eri gye wateekangamu bo good morning messages bwewasindikanga good night messages good afternoon messages tokyabikola kyokka ajjukira tonaba na kumuwasa it still works it keeps the love burning the spark burning nga tezikira naye buli bw'obeera nga weerabira ebintu ebyo omukazi agenda tukagambe oba yandekawo oba alina gw'alina omulala omusajja agenda tukagambe omukazi yankubirako nankebera kati bwe mba sikubye takuba why wotuuka mu bufumbo why wotuuka mu relationship n'owulira nti kati banzikiriza kati banjagala ate you become reluctant relationship is hard work relationship is mulimu si bino nti just byekola byokka tebyekola byokka ka business bakatandika okukola business by the way gyekoma okubuuminga gyekoma okubeera nga eri demanding kati relationship bweri gyekoma okugenda ng'ekula gyekoma okubeera nga eri demanding kyokka ate mmwe gyokoma okubeera ng'obeera comfortable mu relationship gyokoma okwerabira obuvunaanyizibwa bwo kera ku makya muno omukubirako akasemo nga bwe wamukubiranga luli nga bwe wamukeberangako luli it does not hurt good morning darling wasuza otya eyo good afternoon baby oli otya afternoon n'omukubirako eddakiika 5 ne mwogeramu ekiro n'omukubirako nga tannaba kwebaka ne bwe muba muli bafumbo gw'okimanyi nti waliwo abafumbo ng'omuntu asobola okera ku makya n'akubuuka n'ava mu buliri n'agenda nga takugambe nako good morning okay I understand you didn't want to wake me up but what you said did you call me n'okoma olwegulo n'enkubuuzako you don't even bother to tell me how your day went bino walinga obiŋŋamba luli ne tutuula ne tunyumya ne tuseka walinga onkubira in fact wabeeranga ku mulimu ng'olobooza kimu kuva ku mulimu so that you can come and have a date with me tunywe kakaawa tunywe ku kacaayi tubeeko we tutuula nga tetulina kye tugenda kwogera tugendeko mu kasaawe tutuuleyo mu kasaawe tubeereeyo tuspendinga obudde we don't have anything to eat we don't have anything we are just sitting there and we are on that date naye nga weetuli tuli ku kaddeeti kaffe kati tukyabikola we don't have time okay I understand let's make dates in our own houses ewaka wennyini tukolewo kaddeeti komawo nga ntegese kaddiina tutuule tuli mbuulira how was your day like biki ebyakutambulidde project gy'obala eri biki bakasoma leero bazze capati zaakusaze oba zaatambudde enkuba yakubye we yatonye oba omusana gwakookyeza ngamba ababoda but temukyalina budde ebintu bino bye byasuula omwagalwa mu mukwano n'abeera ng'awulira akwagala bulala ekirala kwekubeera nti you no longer listen attentively omanyi nti osobola okwogera n'omuntu ng'ali ku ssimu anyogootola dulinga omuntu ne waba byagamba bya kisiru bannaye nga you pay attention kati attention eyo gye wamuwanga ye yamuleetera okulaba nga bannange Saamu agwanidde kaakati Saamu takyafaayo
kakati Olivia takyafaayo aba ayogera naawe ng'eno ali ku bibi oyogera naye yonna by'omugamba bambi bikulu oyagala ka attention ke nga takyakakuwa nga kati ka attention kafuuse ka bbeeyi nga konna kali bulala okitegeera mukwano gwange mulina okwebereramu n'omanya nti nina okubeera nga at least I pay attention ku muntu ono ekirala ky'olina okubeera ng'omanya kwe kubeera nti waliwo effort gye walinga olagala oli like you tried to plan dates, you tried to do getaways nange kati okyabikola okuva twagenda mu relationship gwe tongamba nga konti tugendeko wano as long as kati relationship yasettlinga n'olaba nti kati onfunye kati nkwagala tewakyali expressing appreciation okunsiimako bananga omukyala newoba wamuwasa n'omuteeke waka ng'ongulira emmere ongulira engoye you cater for everything kyeneetaaga mu bulamu tekitegeeza nti nno nze siina kyenkukolera okitegeera kale ninza okubeera nga n'omukozi muyina nga sooza ngoye zo sigolola ngoye zo sisiimula nyumba n'obuliri nga babutwalira era nga nze kyenkola kyakubeeraawo but am your emotional support you come to me when you are broken nentuula nenkuwuliriza because that is my duty nkuwaako ayita mumbuuza nti gwe nze sikuwaako nkuwaako sikulumya am your peace nafuuka mirembe gyo bw'obeera n'ebikusumba ojja n'owumulirako mu kifuba kyange n'ojja newumpa kafumito n'okkakkana at least appreciate that I'm there in your life kubanga waliwo abamu ng'era gye bali eyo byonna babibakolera but still ng'omusajja tamuwa mirembe amuvuma eweetaagisa naye wateetaagisa yamufuukira oba nkiyitengo yamufuukira ekizibu mu nnyumba eyiye gye yeezimbira so gwe obanga olina omukyala ng'akuwa emirembe ne bw'oba nga takola mirimu nti munnanga alina emirimu gy'akola osobola okumugamba thank you baby weebale kunjagala weebale kumpa mirembe weebale kubeera omuntu ow'enjawulo mu bulamu bwange n'omwami naawe omukyala omwami we omwebazangako musajja akulabirira not every man comes through for their women si buli musajja nti obwo obuvunaanyizibwa abutuukiriza bolinza okubagolobooza nti kyateekeddwa okukola yes kyateekeddwa naye gwe towulirangayo batabikola tebaliiyo kati gweowa oba akikola mulage nti oli musiimu mulage nti you appreciate the effort gy'ateekamu kigenda kuyambako okumuleetera okukwagala ekiralo ebyo munoonya eddagala mubiveeko buntu butini nnyo small gestures butini nnyo bwe buti bwe bulalula abasajja n'abeera nga tasobola kwesonyiwa ngagamba bannange kati natandika okukompayalinga ku baba afunyawo ono tasiima kyokka gundi yali asiima bannange gundi yali musiimu ng'alaba gwe si egwe oli gwe yandibadde ayagala okubeera naye so please appreciate these things ng'okyasobola okubi appreciatinga omwagalwa wo mwagale ng'okyasobola okumwagala mulage nti oli musiimu woba nga ddala oli musiimu okuggyako nga toli there is no need for you to put up with ndi musiimu nga siri bw'oba oli musiimu nga ddala oli musiimu mulage nti ndi musiimu byebyo ebyange nesigala nga nze Senga 5256 mbaagala nnyo abankumira takumira mpeera mubeera bulungi temujjanga okwo ba sweetheart bange abalungi Yeah.